أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق العباد لما شاء ويسرهم لما خلقوا له على وفق علمه وإرادته وصرفهم بمقتضى حكمته، فمنهم شقي وسعيد وهداهم الناجدين، فمنهم قريب وبعيد. سبحانه أراد لعباده الخير والبر وطلب منهم إقامة منهج العدل والفضيلة، فقال تعالى: صبغة الله ومن أحصن من الله صبغة ونحن له عابدون. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحابته وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tusaba Allah nanyini buyinza nanyi matenda tusime, tumusaba Allahu tabaraka wa taala atuseeko obutebenkevu n'abantu baffe umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutwalize wamu. Tumusaba jalla jalaaluhu awonye abalwadde endwadde ezibaluma, amalira abalina ebizibu byabwe. Tumusaba omutonzi Allah afuule Uganda yaffe ensi ey'emirembe, Allahumma amin. Abampuliriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa al-adabu al-islamiyya. Omusiraamu asaana kweyisa mu mpisa ki? Era nga bwe twogerera twatuuka ku kye bayita adabul majalis, empisa z'osaana okweyisaamu mu ntuula z'oba ogenzeemu. Oyinza okuba olutuula gw'oluyise, oba ng'ogenzeemu lugende oba olukuŋŋaana, oteekwa kweyisa otya? Eyo nayo n'obusiraamu bwabeera nga butunnyonnyolayo. Fa'iluni alquluba wal asma, monjazike ku mitima n'amatu. Twalaba empisa nambemu alla yahdura majlisi fihi shay'un muharram, okubeera nga togenda mu lutuula lulimu haramu. Era twalaba obujulizi ku nsonga eyo. Empisa ey'okubiri yali ijtinaabu almajlisi alladhi yajlisu fihi adaa'uk, okwewala entuula ziweekakasa nti zirimu abalabe bo, kubanga ebivaamu si biba birungi n'akatono. Ezo empisa zetwalabako omulundi ogwaggwa zaali bbiri. Olwaleero mukiize tulabe empisa endala ezibulayo, tubeere ng'eyo empisa nayo, oba empisa z'okuba nti empisa z'olutuula oba olukuŋŋaana, tube nga nazo inshallah tuzitegedde biiznillahi tabaraka wa taala. Tusaba Allah tukkirize ku nsonga eyo, tube nga tuzinnyonnyoka bulungi. Empisa namba 3, adamu ljulusi fi turaqaati illa lidarura, obutatuula ku kkubo okuggyako nga waliwo ensonga ekutuuzaako. Tulina ebintu bye tutwala ng'ebyobulijjo, ebya bulijjo. Tulina ebintu bye tuyisaamu amaaso ng'ogamba ekyo nakyo. Mu ddiini yaffe tetulinaamu ekyo nakyo, wabula tulinamu ekigamba nti ekyo kisaana tekisaana. Bw'oba oyagala munnange ebe nga eddiini yeekuvuga, oteekwa okuwuliriza bulungi nnyo era omale oteeke mu nkola. Wabula bw'oba oyagala okuba nga hawaaka yeekufuga, mpewo gy'ogenderako, ky'oyagadde kye kiba, kaakati naawo gw'omanyi, naye buli lw'oleka eddiini emabega oba olese kitalekwa, kubanga ekyatutonza kumanya mutonzi Allah nammutya. Ekisinze okwonoona abantu olwaleero kwe kubeera nga balabanga bo nti kino kisaana, kino tekisaana. Ku lwabwe nga bw'olaba endongo, olw'okuba enyumira abantu bangi, oli alaba nti tekisoboka ndongo kubeera nti ngivaako, eyenyuma bw'etyo neyeerabira nti obusiraamu bugigaana. Bangi abandi badde bagikuba, era nga bw'abagiwuliriza bw'atavaawo mangu oyinza okutandika omulaba nga atandise okwenyeenya, naye nga bambi ekyagimuggyako yawulira era n'akakasa nti obusiraamu bugigaana endongo. N'ebifaanana bwe bityo bingi, naddala ebintu ebisika ennyo obwagazi bw'omuntu n'obwongo bwe. Ebintu ebyo abantu balaba nga tebiteekwa bibaggyako, naye nga ekyo senga kyalekwa bwe kityo, tewandibaddewo njawulo yakubeera nti omuntu alwana Allah amusiime n'omuntu abeera awo okubeera nti tafaayo ku kiba kijja,
omuntu ayagala okusiimwa Allah era ayagala obuyambi bwa Allah okubeera nti akola byamulagira, kirungi okuba nti alina byasika nabyo omuguwa. Omuntu ayagala okutuuka ku kinene aba alina amaggwa mwateekwa okuyita, newakubadde waliwo abatagayitamu, naye nga embeera tujoogera ku majority. Era abantu abali gye bali nga wazitozito ku sayidi zonna mbyeddiini ne oluusi ebyensi, oli ayinza okukunyumizaamu engeri gye yatuuka waali nga maggwa, nga si bintu bya ggolokka mutulo n'ogamba nti ndi kino. Waliwo abalowooza nti bintu bwe bitwe byetaaga agolokke mu buliri agende okuggula ennyumba nga waliwo akasawo ka ssente akali ku mulyango, era aleme na kulowoolereza ti akasawo ako kakooba si kake, wabula ye bw'atyo bw'aloose. Bantu bangi abeetaaga okubeera nti endooto zaabwe balowooza nti endooto, oba abeegomba kubeera nti endooto zaabwe ziyingira mu bikolwa byennyini, kuba abantu bo baloota. Omuntu ayinza okuloota ng'alina ensi namba yagifuga, kyayagala kyekijja, kyayogera kyekiteekwa mu nkola, naye ng'ali mu ndooto. Ali mu ndooto yeebase ku kalirike katonotono kafaliso yinki 2 mu kazigo ke, n'aloota ebintu nga binene, naye agenda oggoloka ati nga bambi waali weewo obuli bwe bubaamu ebikunga byalabako oba nkukunye baki, ate likyanjawulo kibaddewo. Ebyo nno bibeera mu ndooto, naye ebyannamaddala omuntu ayagala okubaako kyalabako abaako okulafuubana. Bangi bali mu kulafuubana era nga ekyewuunyisa abamu tebali ku mawanga gaabwe, tebali mu mawanga gaabwe, baagafuluma bagende batetenkanye, bagende baboneeboneko, babeeko bye bakola. Olulimi lwe twogera sigamba nti lucupule, tetwogera kintu kitaliyo, wabula twogera birabwako era nga gye biri. Ayagala okukungula alima, ate ayagala okulima obulungi akeera mu lubimbi. Tojja ddugenda mu luvannyuma lwa ssaawa 7 olwoze nti olina byonoolima. Omulimi wa nnamaddala kasita subuhi agimala kizibu okuddawo. Naam, nabwe kityo omulimo gwonna omulala omusuubuzi, naye ayagala okubeera nti obusuubuzi abugyamu omwasi, alina bye yeerekereza. Naye ng'ebyo byonna byonna si kirungi, kuba nti omuntu alina engeri gy'agayaliriramu eddiini kuba yeekulembera. Kuba osanga omuntu ng'esswala zimiseeko awoza, ayagala nti abeewo n'abaana be. Teri agaanye. Byonna byonna ebyo byetwogerako Allah yabibeezaawo. Omusomi ayagala okubeera nti atuukira ddala, era naye wabaawo waayita. Kulivayizinga kuba kw'amaanyi, okufaayo kukola ki? Bw'omusanga alina gy'agize n'omulengera ng'ali ku ntikko, tolowooza nti munnange byali byakusisimuka mu tulo. Bwe kibeera nga bwe kityo bwe kiri, kiba kitegeeza nti mu ddiini yaffe namwo omuntu ayagala okutuuka abeere nga afuna okusiimwa kw'omutonzi Allah, abeere nga atuukiriza ekyamutonza, alina by'ateekwa okwerekereza. Naam, olina by'oteekwa okulwana obyerekereze. Bigezo bingi bye tugwamu. Essolo eyinza okuba etandika wano nga n'omupiira baguggyako akawuuwo. Kigezo ddala osituse ogenda osaale oba ogamba omala kulaba mupiira. Waliwo abamu obudde buba buggwako obw'esswala, ate ogenda okugira oti maaki wano egudde ddo, teri bugezi bwonna, gugenda kuggwera mu penalties, gugenda mu bunnya. Kigezo ddala ogulesse ogenda osaala esswala nga tennaggwako, ewamu n'ekyo oba waluguddemu dda, okubeera nti otudde awo esswala etuuka okuba nti kati egenda kuggwako, egenda kuyitako. Kati ate bw'oba ng'olinze okulaba penalties, mwattu egenda kuyitira ddala. Kigezo okiyitako n'ebirala bingi. Waliwo abaagwamu olunabe lw'obukaba. Osobola okubeera nti weerekereza ebyekuusa ku bukaba byonna ku lw'eddiini, olw'okuba eddiini yabigaana. Abampuliriza, omuntu ayagala okutuuka alina by'ateekwa okwerekereza,
Kaakati nno butowulira ebintu bye twogerako bino n'ogamba nti eddiini nayo nzibu. Eddiini tebangako nzibu. Omuntu azibuwaza eddiini yaba omuzibu. Addiinu yusr. Eddiini yaffe y'Obusiraamu nnyangu nnyo. Gw'osanga gamba nti nzibu ye muzibu. Ate buzibu buli luddawa. Okusiiba mu Ramadhaani omwezi gumu mu mwaka, okusiiba Ramadhaani mwezi gumu mu mwaka, emyezi 11 gyonna si kusiiba. Omwezi gumu mu myezi 12 kwe kusiiba. Kujjako Allah baba bagondereza okusiiba sunna mande lwakuna nnaku njeru naki. Ekyo nakyo tekimenya muntu yakimanyiira. Essola essaawa 28, essaawa 24, essaawa 24. Omuntu oba ogasse essola obudde we zikutwalako. Buli ssola oba ogisadde kale nga tobitaddeemu supiidi nnyo, tekiwa eddakiika 2. Essola ziri 5, dakiika 120. Ng'ero ngamba eddiini nzibu. Ogenda okukola hijja, atalina busobozi asonyiyibwa ku nsonga eyo. Alina obusobozi yagenda n'agikola. Ng'ogamba mbu eddiini nzibu. Zaka eya zakaatul maali eno gye muwulira empagi y'Obusiraamu ey'okusatu. Okubeera nti omuntu awa zaka mu maali ye erina conditions ziri 2 enkulu. Okubeera nti buluugu nisaabu, ekigero kya ssente ky'olina kituuse ddala okuba nti kivaamu, kye kiyingira mu gulamu za gold ndooza nga 95. Condition ey'okubiri eyahula alayhi alhawlu, okubeera nti ziyitako omwaka mulamba. Era nga bw'oba otoolamu ku buli 10 ojjamu 2 kitundu, 1,225 ku mutwalo 2,500, emitwalo 10,25, miliyoni emitwalo 2 kitundu. Ng'ongamba mbu eddiini y'Obusiraamu nzibu. Agizibuwaza ye muzibu. Wabula eddiini etwagala kuba balungi, etwagala kubeera nga tutegeera ekyatutonza. Tulandaze wetutuuse ku mpisa eno namba 3 gye tutannaba kunnyonnyoka. Tugambye ntuula kubeera nti omuntu yeewala okutuula ku kkubo okuggyako olw'ensonga. Tugambye omuntu ayinza okiyisaamu amaaso n'agamba nga ki ekiŋŋaana okutuula ku kkubo. Eddiini bw'eba eggaana tobuuza. Ebyo tebiri mu ddiini yaffe ogga nti nedda, oyo nedda taliyo. Abampuliza fa inna aljuluusa fi turaqaati qad yu'arridu al-insan lilwuqu'i fi al-ma'asi bisabab adam ghaddi al-basar. Mukimanyi nti okutuula ku makubo kiyinza okuleetera omuntu okugwa mu bwonoonefu olw'obutakuuma maaso ge, wa kathrati al-ikhtilaati binnaasi, n'okubeera nti kwegatta n'abantu eno n'eri. Abantu munnange fihim salih wa talih, abantu mulimu abalongoofu n'abonoonefu. Fa in kana al-muslimu ittara liljuluusi fi turaqaat bisababi amalihi aw ghayra dhalika fala budda an yata'addaba bi aadabi aljuluusi fi turaqaat. Bw'abanga omuntu talina bugezi bwonna okuggyako okuba ku kkubo, ayinza okuba kwe kuli emirimu gye, ayinza okuba alina ensonga yabuwaze ku kkubo kwali. Ekyo bwe kiba bwe kiri, abeere nga afuna empisa zino. Ebintu bino bw'aba abituukiriza ajja kuba tanenyezebwa. Bye biriwa wahiya allati wasaaha annabi sallallahu alaihi wasallam bibino mbaka bye yabuulirira nabyo basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, bwe yabagamba nti nno iyyakum waljulus ala turaka, yabagamba temutuula ku makubo. Ne bagamba ya rasulallah ma lana budda innaha majalisan. Bamugamba mubaka wa Allah, tetulina ki ma lana budda, situlina bugezi bwonna okuggyako okutuula ku makubo. Hiya majalisuna, tutuulako butuuliro bwaffe, natahaddath fiha, tunyumizaako. Omubaka n'abagamba kibeera nga bwe kityo bwe kiri bwe mutyo bwe mulizoninze. Omubaka qaala n'abagamba fa in abaytum illa aljulus, bwe mubeera nga muganye okuggyako okutuula ku makubo, fa'atu tariqa haqqaha, amakubo mugawe ebivunaano byago, oba muwe ekkubo ebivunaano byalyo, bye biriwo ebivunaano by'ekkubo. Qaalu wa ma haqquha, bwe bati basaabe baabuuza nabbi ebivunaano by'ekkubo bye biriwo omubaka wa Allah. Ya rasulallah,
omubaka n'abagamba qaala ghaddu albasar, nambemu yabagamba mukakkanya amaaso gammwe. Ekyokubiri yabagamba kaffu al adha, mube nga mwewala okunyiiza mu bikolwa oba ebigambo. Waraddu salaam, salaamu muzidde mu bwe ziba zibatoolebwa. Wal amru bil ma'ruf, mulagire empisa ennungi. Wannahyu anil munkari, muziyize n'empisa embi. Ebyo munnange ali ku kkubo, bw'obanga ddala oteekwa kubeerako, beera bulindaala okuba nti otuukiriza ebintu ebyo. Bwe bikulema oyinza okugwa mu kujeemera omutonzi Allahu tabaraka wa taala. Hadiisi eyo eri mu Bukhari ne Muslim. Empisa namba 4, adamu al-i'timaad ala al-yad al-yusra inda al-julus. Bw'oba otudde mu lutuula lwonna oba okutuula kwonna, weewala okutuulira nga weesigamye omukono ogwa kkono, okutuulira ku mukono ogwa kkono. Wadhalika liannaha jilsatul maghdub alayhim, entuula eyo yaabo abanyiigirwa, amakulu yaabo Allah be yasunguwalira, be batuula entuula ekika ekyo. Newakubadde tulugwamu nnyo, tusaba Allah tutaase. Eyo genda okwekanga oti nga munnange owagwesigamiridde dda ku kkono kw'osigamidde, kyolina nagambako. Fa an Sharidi bun Suwaidi, hadisi yetugenda okulaba yino wano, agamba Sharidi mutabani wa Suwaidi nti marra bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, omubaka yampitako, wa ana jalisun hakadha, yandaba nga ntudde, waqad wada, nga ntudde entuula yino yajogerako. Yagamba waqad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri, nali ntadde omukono gwange ogwa kkono emabega w'omugongo gwange, amakulu nga yeesigamye ku mukono gw'ogwo gwa kkono. Agamba nti wattakatu ala aliyatun yadi, nga neesigamye ku mukono gwange ogwo gwa kkono. Faqala, omubaka n'amugamba atakudu qa'datul maghdubi alayhi, n'amugamba otuula entuula yaabo Allah be yasunguwalira. Saba Allah atuwonye obusungu bwe. Allahumma amin. Hadiisi eyo yayogera Abu Dawuda ne Ahmad. Sheikh Albaniyu yagamba hadiisi ntuufu. Empisa namba 5, adamu al-julus fi majlisi shaitan, obutatuula mu ntuula za shaitaani. Ze ziriwo ezo. Wadhalika bi an yajlisa al-insan bayna adh-dhilli wash-shams fayusbih ba'du jasadihi fi shamsi wa ba'du al-akhar fi dhilli. Entuula eno mugiwulirize bulungi, ya shaitaani. Okubeera nti otudde wansi w'ekisiikirize, katugeze kyamutu, naye nga sayidi y'emu eri mu kasana ate emu eri mu kisiikirize. Subhanallah, tekikkirizibwa. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha an yajlisa bayna ad-duha wa-dhill, omubaka yaziiza entuula ekika ekyo, oba okutuula entuula ey'okuba nti esayidi emu eri mu kisiikirize, endala eri mu musana. Waqala majlisu shaitaani, yagamba entuula eyo ya shaitaani, ekika ekyo. Naam, hadiisi eyo yayogera Abu Dawuda, yayogera Ahmad, yayogerwa Imam Ahmad. Waqala sallallahu alaihi wasallam aidha, omubaka n'agamba nti idha kana ahadukum fi shams oba fi lfai, omuntu omu bw'abeera mu musana, faqallasa anhu dhill, n'abeera nga alina engeri jajja siikirize nga kikola kimubikka, wasaara ba'dahu fi shams wa ba'dahu fi dhill, n'aba nga sayidi emu esigadde mu kisiikirize, emu eri mu musana, falyakum, asituke sipiidi agende aveewo. Hadiisi eyo yayogera Abu Dawuda mu kitabu kya Kitabul Adab. Empisa namba 6, fa idha jalasa fi majlis aw fa idha jalasta fi majlisin fahdhar min kathrati al-jidal wal-mira' wal-munaqashat al-hadda. Bw'oba munnange olina wootudde, weewale okukuba kerere, weewale okuyingiramu okuleekaana, weewale okubeera nti ogwamu okulangira, weewale okuvaamu ebigambo byonna ebikosa. Ezo zonna mpisa
zeetooloolera ku muntu atudde w'oba otudde. Waliwo abantu abamu nga munnange bo lubeerera kubataasa, we basanga wateese bateekululawo amakulu, bateekawo obutali butebenkevu n'okulangira bino bigamba agamu gagambo ganene ddala. Ebyo nno munnange si bituufu, newakubadde oyinza okuba oguddeko obulyazaamaanya. Kigumire oleme kubeera nti eddoboozi lye liri waggulu, oyogera kino oyogera kiri, ogiro lianna dhalika yuwaqiru sudur wa yushiru naari al-adawat baina an-nas. Kirina engeri gye kiyugumya omuntu mu kifuba omwo, era ne kibeera nga kiggulawo mutuufu obulabe bwennyini. Walidha qala nabi sallallahu alaihi wasallama, omubaka yagamba, ana zaimu baitin fi rabti aljanna liman taraka almiraa wa in kana muhikka. Omubaka yagamba waliwo ennyumba eri mu jjana, kigambibwa wagguluwa bamu ku jjana ez'owaggulu oba ennungi ddala esinga. Egamba nti nze mukama w'ennyumba eyo, naye ng'ennyumba eyo egenda kuweebwa ani? Omubaka yagamba agenda giwa omuntu eyaleka oluyoogaano, newakubadde yali ku kituufu. Ayinza okuba yali ku kituufu ng'abantu bwe babeera ku bituufu. Awo nawonna weetaaga okubeera nti omuntu agendererawo. Mu Busiraamu tulinamu ebintu by'okwerekereza nga we wali empeera, newakubadde kiyinza okuba bw'oba osasudde tofuna musango, naye nga bw'oba toosonyiye nga weeweekwesa empeera. Bino nno tubyogera omuntu ayagala okukuuma eddiini yafunemu, kuba si buli muntu mbw abitwala. Waliwo abamu nga ne bw'obimusomera amaze okusinziira agamba ebyo tunaabiraba oluvannyuma. Obwo nno bwe buzibu bwe tulina ffe. Ekitaaliwo so nga abakkiriza abannamaddala bwe baba bawulidde Allah ky'agamba n'omubaka, kiba kirungi nnyo okugamba nti sami'na wa ata'na, kuba nti bagamba tuwulidde era tugonze. Ekyo ekyataasa abaasooka. Kasita baaga nti Allah agambye n'omubaka, awo munnange kyekyabaleetera okuba nti bye bitonde ebyasinga okutya Allah oluvannyuma lw'abannabbi basahaba ewamu n'abaagenda babaddirira. Naye gwe munnange n'obeerawo nga tokosebwa na bigambo bya ddiini, oyina ky'osinzidde ky'ogenda okukola, Siraamu bukigaana. Laba kyansi bwekkwata, manyi obumeseji obutuuka, tutegeera ngeri gye kazzeemu. Ogenda okwetaawitako oti w'osaalidde ejjuma nga mu butuufu ye khutuba yennyini. Olugendo olusinzidde luyinza okuba lubadde lugendo lwa bulabe, lugendo lwa bubbi, lugendo lwa bukaba, lugendo lwaki lwa bulogo. Nayinza okugira oti nga ye khutuba yennyini, nga n'agisoma tomumanyi, kuba oba omumanyi oyinza okugamba oba ono antambulirako ate tamanyi bikuli munda, tamanyi byewabadde olowooza newoba omumanyi. Naye ono oyinza okuba tomumanyi, obadde ogenda bibyo osinzidde n'otamanya nti emesegi ejja butereevu gy'oli. Obutakosebwa na bigambo bya ddiini bye bitubonyaabonya olwaleero. Tugezezzaako okusomesa empisa z'omusiraamu omutuufu ateeka okweyisa atya, kubanga nkakasa omuntu bw'aba ayambadde empisa ezo tusoma enkya n'eggulo ku buli kintu, abeera ow'ebbeeyi, abeera omuntu ayeegombesa, abeera omuntu aweesa obusiraamu ekitiibwa, kubanga obutuufu bw'ensonga buli nti omusiraamu ateekwa oba kimulumiriza okuba nti bw'aba alabikidde mu batali basiraamu okuba nti y'abasinga. Ekyo bwe kitaba wabaawo obutali butebenkevu, kubanga obusiraamu bwe butyo bwe tugamba, obusiraamu bwe butyo bwe butukola ki, era bwe kityo bwe kyabanga ku balongoofu abaasooka. Nga tobuuza, bw'omulengera omanya beebo, obwetoowaze, empisa, byonna tunuya n'omanya nti mu butuufu yeeyo eddiini Allahu tabaraka wa taala yesiimira abaddu be. Naye munnaye si bwe bino osanga omuntu nga musiraamu asiiwuukidde ddala empisa, nga n'abatali basiraamu balabira ddala nti oyo omuntu era nga yasinze okusiiwuuka mu bantu kibi nnyo. Tusaba Allah tutaase. Abampuliriza, ebigambo bye bizza omuntu engulu. Tetulinayo ekitali bigambo
ebigambo Allah bye yatuma nabyo bannabbi babeere nga bakoola nabyo abantu badde engulu, si bakuba kibooko sikola ki babagambe Allah yatonda abantu era nga bayinako obuyinza, tima yagifuga na biki, naye yamanya Allah era nga akimanyi nti ebigambo bye bikosa omuntu ne bimuzza engulu. Ebigambo bye byakosa bamawale bangi abaava mu bwamawale ne basiramuka nga bigambo. N'awulira Qur'an engeyo n'emusensera n'awanika, naye gwe munnange aya kiri wali owanikiddeko, kubanga Qur'an egaana ebintu byonna, naye osanga omuntu nga buli lunaku bayirimula ku nsonga ki, kuba katulina bye twewuunya ddala mu mawanga gano ng'Abawarabu. Taaba baamufuula kintu kya bulijjo, sigala kintu kya bulijjo, naye ng'ewaffe ekintu sigala kintu kivve, era nga mu butuufu bw'ekityo bwe kiri. Era omuntu okumanya obugwenyufu bwe atandika okunywa taaba. Abazadde abaagala okukuuma abaana baabwe nga batandika obbaziiza, sikulaba ne mutabani wa gundi, sigala kintu kiffe, naye osanga abantu nti kintu kya bulijjo. Muntu kugambye kyewuunyisa. Kale nno ebintu by'okuyisa mu bigambo amaaso ebitakosebwa na bigambo by'eddiini kibi nnyo, kyekituusizza abantu ku mbeera eyo. Waliwo bano bannabyamawulire baani balimba enkya n'eggulo, oli n'atuula mu studio n'alimba abantu ne buziba ne bukya, n'ogamba nti gwani atakosebwa na bigambo bya Allah n'ebigambo by'omubaka ebigaana obulimba. Abalala batambulira mu bukumpanya, batambulira mu kubeera nti batula zifitina na biki byonna. Obutakosebwa na bigambo, munnange tolina kyosobola kubeera nti okosebwa nakyo. Ekikwewuunyisa era nga kibi, abamu bakosebwa na bigambo nga bya bintu bya bwonoonefu. Osanga ebigambo nga bigambo, naye ku sayidi yabyo etali nnungi ng'ate bye bikosa omuntu. N'omugamba nti gwe ebigambo by'Obusiraamu tebituuka, naye lwaki bino bituuka? Mwebali sanga abantu ng'ebigambo by'eddiini bimutama mangu era tayagala biwuliriza, naye ng'ebyobulimba at least asulawo. Ebyobuwemu nkugambye ng'anyumirwa n'akamala, ebitetigirikika ebyo. Saba Allah atuwonye okufuna endwadde mu mitima gyaffe eziyinza okubeera nga endwadde ezituusa ku mbeera efaanaganako bwetyo. Abampuliriza, empisa namba 7, adamul ikthari min ad-dahk, obutayitiriza nseko. Abantu batuula mu gundi ezo ne baseka, naye ogenda okunoonya ekisesa nga mu butuufu luusi kugeya, oluusi nsonga si yaddiini oba ki. Kale nno kirungi obutayitiriza kuseka ebitaliimu. Al-Islaamu lam yuharrimu ad-dahk, Obusiraamu tebugaanako omuntu kuseka kya butonde. Wabula fakad kaala jalla wa ala, Allah yagamba, fakad kaala Allahu jalla wa ala, Allah yagamba wa annahu huwa adhaka wa abka, nti mazima ye Allah huwa adhaka, yasisa, wa abka era n'akaabya. Amakulu enseko weeziri n'okaaba weekuli. Wabula innama jaa at-tahdhiri min kathrati dhahk, wabula kyajja okugenderera obutabeera nti omuntu ayitawo n'aseka busesi ebitaliimu ewatali nsonga. fakathratu dhahk fi lmajalis tudayi'u alwaqt, kuseka obusesi omuminayo mutudde biki, obudde buba bugenda. Tukasi alqalbu, kibireetera n'emitima okukakanyala. Era tuwaghiru suduru wa tujallibu al-adawat oba al-adawati, kireeta obuzumbifuba by'abantu, wekanga kizadde n'empalana zennyini obulabe. Lianna al-amra qad yatatarrak ila tanabuz bil alqab, ebintu wekanga biyiseewo mbadde mu bitandise nabyo ne bitandika okuyingiramu okuwalampa eŋŋanda. Wa ila yaskhara ahadu aljalisina min akhihi, gwena okulaba ono atandise okuyisa mwona amaaso nga kwejerega kukola ki, ebiggwa nga mutuufu teri mugaso guvuddemu okujjako loosi. Ila gairi dhalika min al-afat, n'ebirala ebitali bituufu ebifaanaganako bwe bityo.
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم olw'ensonga eyo omubaka yagamba wala tukthiru ddahk temuyitiriza kuseka faina kathratu ddahk tumiitu lqalba okuseka ennyo nga tewali nsonga kitta omutima hadisi eyo yayogera ibuni maja nga tuwunzika n'empisa namba 8 al ikthar min istighfar athna al majlis okuyitiriza istighfar nga oli mu lutuula astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum atubu ilayhi amakulu okubeera nti osaba Allah okusonyiwa fa inna alistighfara min a'zami asbab maghfirati dhunub وتجديد الإيمان في القلب وسعة الرزق والتيسير كل أمر عسير استغفار zino zirina bye zizaala zirina ebibala ebizivaamu era ng'ebimu ku bibala ebyo nga binene ddala omuntu asonyibwa amazambi ge era kino walinga imaani y'omuntu mu mutima kigaziya n'ebyenfuna era ne kyanguya n'ebizibu walidha kana nabi sallallahu alaihi wasallam era ku nsonga eyo omubaka yalinga yukthiru min al-istighfar fi kulli majalisi omubaka entuula ze yatuulangamu zonna yali ayitiriza nnyo istighfar era ayitiriza nnyo okusaba Allah omusonyiwa naye ng'onoonya n'omubaka amazambi yali akola togalaba subhanallah ibn umar radiyallahu anhuma agamba abdullahi mutabani wa umaru Allah asiime ku ye n'ekitaawe agamba kunna na'uddu li rasuli sallallahu alaihi wasallam fi al-majlis al-wahid 100 marra agamba twabalanga omubaka bwe yatuulanga mu tulo olumu bwe luti twabalanga emirundi yakola istighfar emirundi nga giwera 10 ng'agamba rabbi ighfirli ay Allah nsonyiwa watubu alayya Allah mbeeranga sobozesa okusaba mbeerenga onsonyiwe ebyansobako onsonyiwe innaka anta tawwabu rahim anta tawwabu alghafur Allah gwe gyoli yewali okwenenya era gw'osonyiwa subhanallah omubaka bw'abanga bw'atyo bwe yabanga kiba kitulumiza okubeera nti ate ffe twetaaga tuyitirize nnyo nnyo kubanga omubaka ayogerwako ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar Allah yamusonyiwa dda ebyamuseererako ebyasooka n'eby'oluvannyuma tugambye ogenda binoonya byennyini tebiriiwo abampuliriza ezo empisa ezikwatagana ku ntuula oba enkuŋŋwana saba Allahu tabaraka wa taala atugase nazo bwetyo bwe tuwunzisa empisa zaffe ezo ziri 8 kati ate omulundi ogujja biiznillahi tabaraka wa taala tujja kuba tulaba ku mpisa endala ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.